Waliwo omwana muwala yazze mu inbox yange nga ngamba nti Senga omwami wange munnange mbu tayagalira ddala bintu bya kusikina. Mbu yabadde n'omwami we nga boogera nga bwe nabagamba nti okwogerezeganya mu baagalana kye kintu ekisinga obukulu. Communication. Buli wambeera nga musobola okwogerezeganya freely otegeera ekika ky'omuntu gw'oli naye. Kasita omuntu aba ng'asobola okweta n'akommunicatinga naawe bulungi. Era yabadde ngamba nti Senga gwe waŋŋamba naye munnange omwami wange yaŋŋambye tayagala bintu bya kusikina. Mbu namubuuzizza n'aŋŋamba bw'atyo. Nkimanyi nti abakyala tulina ebibuuzo bye tubuuza abaami naye ne bakuwa ansa gy'obadde tosuubira. Mbaaniriza ku channel yaffe era ne mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Vidiyo ya leero ngenda kwogera ku kusikina era ngenda kubabuulira omusajja bw'omubuuza ebibuuzo oba ebimu kikyasobola okuddamu okusinziira ku ekyo kye mmanyi oba kye nninako research oba kye ntegeera nga nze Senga Faith. Gwe ne yeekuumira ku Senga Faith webale kubanga weekuumirako era okola omulimu gwa ttendo. Nsiima nnyo byonna nga gwe buli vidiyo gye nteekayo omukazi wattu oba musajja wattu ojja n'ogiraba. Ate ggwe nga tonnaba kwegatta ku channel yaffe eno weegatteko ng'osubscribinga era ng'akadde okateekako ojja kuba nga weegasa butereevu ku channel yaffe nga buli vidiyo gye tuteekayo ojja n'ogiraba. Ekisookera ddala abasajja oba abantu abamu sigenda bayita bakadde but balina embeera ez'ekikadde ate baagala nnyo okwekuumira mu mbeera ez'ekikadde. Abantu abamu kuba nninako n'omuntu gwe nayogerako naye n'aŋŋamba nti ebintu by'okusikina bya kiseegu ye bw'atyo bwe yabiyita. Era in fact yaŋŋamba naye Senga nkwagala nnyo era ajja kwemanya kubanga abeerako ku channel yange eno. Naye nze mpulira nga omukazi bw'aba asikina ndaba ng'omuseegu. Okitegeera? Teri kintu kikolebwa mu kisenge nga si kya kiseegu kati kambatereeze tekiriiyo. Kati okwezina birungi birungi yes birungi naye tugambe nti nno tosobola okwezina nga abaana bwe bali oba ki. Kya kiseegu era kya nsonyi. Ekintu okukinyumisa abantu abamu mwagala omukwano oguli analogo nti oyagala omukyala ajje ayingire obuliri muggyeko ettaala naawe oyingire obuliri ojje teri nno namukwatako otandikirewo okunoonya omukira guyingira waggwe kasita oyimye osonsekeyo oluvaawo mbu mukalu. Iyi bannange mukwano nabaki ogwo ng'olaba n'enkoko basooka kwegoba ne beegoba n'agikwata n'alyoka giyingira. Okitegeera? So kino ngenda kukibagamba era nja kiddiŋŋana nti ebintu ebimu abantu abamu bagamba si byagala naye nga tebabikolangako nga tebabirozangako. Oli alinza okugamba nti olinza omubuuza wandiyagadde ensikina oba oyagala omukyala asikina oba kiragamba simwagala nga mu butuufu ta experiencingangako nga tamanyina bwe kiwulikika kubeera nga oli kuzina amazina nga webakukubira eŋŋoma nga balala bakuyimbira kikumotivatinga kitya kikwongera kitya amanyi nga tabimanyi nga singa ate agendako ebbali. Abasajja bamu munansonyiwa bati muli bazibu. Omusajja asobola okugamba omukazi saagala oyambala enkunami wallahi n'agenda n'akwana omukyala ng'ayambala nkunami n'agenda nga yegwa kyokka nga owewaka mugamba saagalira ddala olabika nga malaaya naye nga gwapepeya naye ayambala nkunami. N'agamba omukyala nze saagala mukyala ayambala mpale n'asanga omukyala ali mu mpale n'amukwana. Lwaki ebyo bye weegomba mu balala ebyo bikuleetedde okubeera ng'obakwana lwaki tobireka mukyala wo n'abipracticinga? Lwaki tomugamba nti njagala onnyambalire kino? Ekintu kyonna ffe abakirungiya kyova olaba omuzungu agamba beauty lies in the hands of the beholder. Ekintu bw'oba okikutte gwe akirabamu obulungi. Olinza okuŋŋamaza mukyala wange tanyumira mpale waliwo agenda omulanga agyambadde aginyumire. First of all bw'aba yakunyumira n'omukwana n'otuuka n'okumuwasa kitegeeza anyumira buli kimu ky'ayambala. Buli kyateeka ku mmere kirina okuba nkikunyumira kubanga aba mukyalawo. Ebintu by'okusikina mubikaddiya abamu ne mubifuula nti bya kikadde ne mubifuula nti biki kyokka ate n'ogenda n'ogula malaaya ng'oyagala ekusikinire. Bannange nze sibategeera kyo kyekituufu abasajja sometimes muntabulamukko kye mwagala ne kye mutaagala naye nga tonabagamba nti ebyo bya kiseegu. Simanya okubeera okukola styles ez'enjawulo omukyala nagamba njagala ondye kabuzi n'ogamba ebyo bya kiseegu nga tonaba kukyogera. Lwaki tosooka n'okigezaako n'olaba gwe lwaki oyagala ofiire commissionale obeere kwako kwegamba ne mubeera mu buliri
obanga nkiyite ntya like omuntu ajja ne mugenda ne munaaba ne muyingira obuliri kale ndaba nga tekiggwa mu butuufu ndaba nga tekikola makulu. Njagala nkubuuze singa omukyalo oyo afunayo ka boyfriend oba omwami n'amuweeweeta n'amukuweeweetera obugere bayiza bano abasajja basikina n'akuzinira mukazi wo nga n'okusikina kwatadde golobooza oyo omukazi ogenda kuddamu omuzina awulire mbu omuzina ajja kubeerawo ng'atuusa mukolo. Ate kyekimu ne ku basajja bw'apaala eyo ebbali gy'awoza nti sibyagala ne babimukola wanewo atuusa mukolo ng'ebimusanyusa biriwa biri bweru. Lwaki totuuza omwagalwa wo n'omugamba nti njagala tukole kino nze kino kyenjagala n'olaba oba asobola okikkolera oba n'omugamba tukigezeeko naye ekintu mukivumirira era mbu byakikadde era nze sagala but waliwo abantu abamu nga bo ensikina za njawulo. Waliwo omuntu asikina ng'amira omukka oba ng'akola nga ye ensikina ye. Waliwo asikina ng'asikinira mu bigambo manyi nga ye ensikina ye asikina ayita erinnya okitegeera. Ne wabeerawo oyo asikina nga ye ensikina ye yakuleekaana nga tosobola muzina ng'ali kullo nga ye bimutabukako. Ne wabeerawo asikina ng'ate ye munnange ye yakimugunye nga bw'atyo mpola ng'alinganga gwe babbirira. So waliwo abasajja ng'ate ye anyumirwa nnyo omukyala ng'agamba ye anyumirwa nnyo omukyala nga amuzina buli omu obwongo bwe bwa njawulo ng'amuzina nga tasikina. Bw'oŋŋamba ekyo nti nnyumirwa okuzina omukyala nga tasikina oba nga taleekaana I understand. Omukyala waba awulira ntasobola kwekkakkanya asobola okufuna akattawulo n'akaluma mu kamwa n'abeera ng'asobola okumuzina nga takuleekaanira oba nga tasikina. Naye togamba nti ensikina ya kiseegu. Gwe gamba onyumira nnyo wemba nkuzina ng'ontunulako naye nga toleekaana binnyumira. In a romantic way. Naye muno n'akubuuza ekibuuzo kugamba olina n'engeri gy'omutaaninga off n'omuga then waliwo bano basaagala nfuli abo bo nja kubajjako zindabikira bubi oluusi nga tazikebedde nazikebera kutegeera zirina tamanyi na mugaso gwazo tamanyi naye ye ng'agamba zimulabikira bubi naye olwaliro tetuli ku byanfuli. Ate era nga nabo mbawo ekitiibwa era nze omuntu atalina nfuli sigamba nti si mukyala ajjudde ate awooma wabula alina enfuli alina kyakusingako alina kyakusingako naye sigambye nti owooma era ojjudde era tebwetunya n'ogamba nti biki naye vidiyo saagala gifuula ya nfuli tujja kuba twogera ku nfuli olunaku olulala. Kaakati kansobire nti bamikwano abali abasajja mukyala wo atuula nawe n'agezaako okubeera open n'akubuuza ekintu osobola okumuddamu in a good way. Bw'oba toyagala muntu asikina nga gw'onyumirwa nnyo okuzina omukyala ng'asibye face gwe mugambe ky'oyagala but in a very good way. Si nti saagalira ddala ebya kiseegu ebiki ebyekiseegu mu kisenge wabeerayo bya kiseegu kanti kugamba okitegeere ate bye mwagala ebyekiseegu kye kibatwala ne mugula bamalaya kye kibakwanisa obuwala obwambadde obubi kye kibakwanisa busire kwini weewaawo si buli sire kwini tebyo mu kisenge abimanyi abamu bamanyi gwakwambala nakola njala. Kale munzikirize nkomye wano vidiyo yaffe kuba saagala ebeera empanvu. Tewalabira subscribinga kulikinga kukomentinga. Gwalina ekibuuzo kyo jangu mu inbox yange ku +256 785 40 28 60 ojja n'ekibuuzo kyo mbanja kikuddamu gwayagala ekiri private then gwalina ekibuuzo nga kiri okay ng'osobola okiteekaawo osobola okiteeka mu comment section nja kuba nkuddamu ne wemba oluusi nga nduddewo era nzija n'empita mu comments zange n'embeera nga nsobola okuddamu. Bwemba sikuzeemu osobola okuddamu n'okiteeka ku vidiyo endala bwemba ng'oluusi nkimiisinze out which tekitera nnyo okubeerawo kumiisinga bibuuzo by'abantu bange kubanga osobola okuba olina kyoyagala okumanya naye ng'ate kigenda kuyamba n'omulala nga naye oluusi kyekibuuzo kye kimu ekimusumbuwa era osanga nnyo ng'okoze vidiyo senga obadde ng'ayogera nange oba okitegeera. Omukama abankumire.